Amawulire g'okubika atannafa gabadde maka g'omugenzi Ssaalongo Lawrence Mugerwa ekyanika Kabira mu disitulikiti y'e Kyotera nga bano akawungeezi k'eggulo bafunye amawulire nga muwala we Liyonanta Nakatonda Mugerwa yakazibwako erya muzaala bataano olw'okuzaala abaana bataano mu mwaka gwa 2018 nti afudde. Nakato yali musomesa e Kayunga oluvannyuma lw'okuzaala abaana bano yasalawo okudda ewaabwe gy'azaalwa asinzirawo okulabirira abaana be era nga bawezezza emyaka 5 kati. Kigambibwa nti ono ku ntandikwa ya wiiki eno yalumbiddwa ekirwadde n'atwalibwa mu ddwaliro e Kaliisizo kyokka oluvannyuma yayongeddwayo e Masaka ate nayo gye yaggiddwa n'aleetebwa e Mulago mu Kampala ng'alina obuzibu mu kussa. Abooluganda bafunye amawulire ng'omuntu waabwe bw'afudde okukakkana nga bakubidde awo mu kyalo ne batandika okubika n'okutandika okukola ku nteekateeka ez'okuziika nga n'abalala babadimira nga nakwaziirana. Twasuze wano nga tukaaba tuyaziiyana Tufuwa amazima twakabya amaziga n'embudde buna amasanyu ge tulina mangi nnyo. Bafulumizza entebe ne bakuma obwoto era abakungubazi ne bajja okusuza bannaabwe n'okubagumya. Twakoze puroguramu ng'olumbe lwakubeeramu ennaku eziri mu 3 okuva lwe yafudde paka okumuziika. Tulina okukola ku byokulya no ku byokunywa. Ku makya abooluganda bakedde kukola ku kyakutwala mulambo kyokka abasawo badde bakamaliriza okugulongoosa n'ogusiba akaba bwe balabidde nti omuntu abadde akyali mulamu n'ekiddiridde kabadde kasatiro. Amunaye Mukama atusaasidde azze engulu. kati bwe bukedde ku makya baba ne bagenda kati bwe batuuseeyo ne babagamba nti twagenze okutwala omulambo mu mokyale kusanga omuntu ng'akyassa. Tuli wano olumbe badde batugambye nti nazze engulu nga maze n'omunaaza naye nga tannaba kwogera. Namwandu Nnaalongo Giraida Namatovu nga nnyina wa Nakato asangiddwa mu ddiiro n'abakungubazi ekyanika ebibaddewo abinyumya abiddiŋŋana nga n'omutima gumubadde ku mutwe ng'anoonya engeri gy'agenda okulabira mu bazzukulu ba bataano abaazaalibwa omulundi ogumu. Dokita bagamba basi bamutte mu ggwanika bamusibizaayo wano omuntu akyali mulamu. Enjogerera ssaawa eno famire emaze okuŋŋa nti bafaaza bazze baweze nga bana bamusabiddeko naye nga embeera tetiisa. Omusasi waffe waaviiridde maka gano ng'abantu bakyajja okugumya ab'eŋŋanda era ng'emmere ebadde eguliddwa okuliibwa mulumbe babadde bamaze okussaako amazzi g'akawunga ssaako n'ebijanjaalo. Tuteekateeka okufuna ekitambiro kya mmisa tufune essaala ey'awamu esobola okupushinga obulamu bw'omugenzi mu maaso n'okumuzza engulu. Yo ku ddwaliro ly'abakyala e Mulago omulwadde wajjanjabirwa abooluganda baganya okubaako ne kye boogera era balabiddwako nga bakuba amasimu ag'okumukumu nga n'ebifaananyi omusasi waffe abbiridde bibbirire kyokka oluvannyuma balinnya emmotoka ne beeyongerayo. John Bosco Mulyowa ne David Tamale bakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.